nga bannaabwe ab'ebibiina ekyomusanvu ne senior 4 bakakomekereza ebigezo byabwe by'akamalirizo wiiki ewedde, abayizi ba senior 6 olwaleero batandise okuwandiika ebigezo byabwe by'akamalirizo okwetooloola eggwanga lyonna. Tutambuddeko mu masomero ag'enjawulo okulaba engeri ebigezo bino gye bitambuddemu ku lunaku luno olusoose. Tusookedde kusomera Standard High School Zana. Eno abasomesa batutegeezezza nga bwe bateekateekedde abaana baabwe era nga balina buli kimu kye beetaaga okola obulungi ebigezo bino. Ffe twamalayo dda. Abaana baffe tubategese bulungi, revision tugibawadde, facilitators ab'enjawulo bazze wano, ffe kinyinza kugamba ngu abaana baffe baludde. N'abayizi betusanze beteekateeka kuyingira okukola ekigezo kyabwe ekisooka nabo batukakasizza nti babadde beeteefuteefu. We believe in our teachers and we also believe in ourselves. So we are just hoping for the best to get the best out of everything. Toyinza gamba nti ebigezo tobitidde newobanga you've read everything ng'obimazeeyo era akadde ako katuuka obaamu n'okutyoko. However, kitugumya si ffe tusoose ate si ffe tusembye. Our teachers finished the syllabus in time, so we've had enough time for doing revision. Then they've given us enough tests. Obutawukanako na kibaddeeyo ne ku Verona High School naye tusanze abayizi bateekateekebwa okuyingira bakola ekigezo kyabwe ekisooka. Bagambye nti beeteefuteefu wadde abamu ku bo babadde n'okutya. Obviously there is examination fever somewhere, but we thank God and we know that we are going to make it. I guess we are going to do this. Together we stand. Nanga nyonge tutegeeza nti mwe n'abazadde baffe temweraliikirira ffe abaana bammwe tuli beetegefu okutabaswaza nga tugenda kuyitira ddala waggulu nnyo. Ignatius Kabanda akulira essomero lino atubuulidde nti basuubira abayizi baabwe kuyitira waggulu ng'ebigezo bino bikomyewo kubanga babateeseteese bulungi. Twebaza abazadde abasobodde okusasula ebisale by'essomero, twebaza abasomesa abakoze omulimu guno ogw'ettendo. Ne ku Kittante Secondary School nayo tutuuseeyo nga naye abasomesa n'abayizi basuubira birungi byereere okuva mu bigezo bino. Baana baffe bampisa and bonna bapreparalinze bulungi okukola ebibuuzo bino. Tubadde bakya batusomesanga bulijjo nga tugenda mu zi facilitation, tugenda mu zi seminars, nga tukola discussions. Basomesezza bagezezzaako okubiika byonna bye twetaaga okuba nabyo. Ate ku Kololo Secondary School tusanze abayizi bafuluma oluvannyuma lw'okumaliriza ekigezo kyabwe. Bano balabise ng'emmemme bazina gunteese anti batubulidde nti bye basoma bye basanze mu kigezo kino. Pepa y'okumakya teyabadde mbi yadde n'akatono era yabadde nnungi nnyo eri omuntu eyabadde asomye kubanga era baleetedde ddala ebintu nga bwe biri mu kitabo. Yabadde bulungi ebinasoma ebyazize so nsuubira kufuna D1. Basomesa babadde batusomesa discussions biki tumanyi tugenda yita tulina essuubi ly'amaanyi. Wakati mu kusooka nabadde sisuubira nti byenasomye ngenda bisangayo era nagenze kwesanga ng'ebimu bisobola. Grace Atuhairika Mutumba amyuka omukulu w'essomero lino ate nga yavunaanyizibwa ku mutendera gw'abayizi bano ogwa A-level atubulidde nti ebigezo bitambudde bulungi ku lunaku luno olusoose. Ne first paper etambudde bulungi nnyo kuba baana baafulumye nga basanyufu. Kyokka n'ategeezezza nga bwe bakyalina okubuzaabuzibwa ku ngeri y'okuddukanyamu ensoma empya ku mutendera guno ogwa A-level. N'okuseetinga tubimanyi kuba NCDC ebitugamba. Naye UNEB yeetanaba kuvaayo etubuulire baseetinga batya kuba mu old curriculum buli subject ebadde erina different papers. Naye kati bo batugamba bagenda kuseetinga one paper. Tunaba kutegeera oba bagenda kukikola bwe bati. Katonda asabye ministry ettaanye ensonga eno basobole okwanguyirwa mu mulimu gwabwe. Cause NCDC etubuulira byayo, UNEB naye neetubuulira ebyayo. So tunaba kutegeera kiki. Jennifer Kalule Musamba omwogezi w'ekitongole ky'ebigezo ki UNEB atubulidde nti ebigezo bino bitandise bulungi okwetooloola eggwanga lyonna era nga bituuziddwa mu bifo ebiri eyo mu 2000. Tulina stations ezigenda okukola ebigezo, zigenda okukola ebigezo ziri 28,844 abayizi bagenda okuba nga bakolera ebigezo. Kalula tubulidde nti abayizi abatudde ebigezo bino okwetooloola eggwanga lyonna omwaka guno basingidde ddala abo abatuula omwaka oguwedde. Abayizi tulina 16,642 bano nno nga beeyongeddeko tundu 25 beeyongeddeko tundu 18.6 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abayizi abakola omwaka oguwedde twalina abayizi 14,000
mu 1996. Era waliwo n'abasibe abatandise okukola ebigezo byabwe by'akamalirizo ebya senior 6. Tulina abasibe 7, 6 basajja, 4 bakyala. Olunaku lw'enkya abayizi bano bagenda kukola ekigezo kya economics paper 1 aba arts ate aba sciences bakole chemistry paper 3. Olwo lweggulo aba arts bakole economics paper 2 wabula nga aba sciences tebalinayo kibuuzo. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.